Professor Kayiwa munange byebewo byabaddewo ebitowo byatambudde soko tuwe kubundi lya Bugende ewa Bugende nawulidde nti omukulu Pastor Kayiwa Professor Kayiwa yakoze ebyafaayo ate kakati Bugembe akyali Ediboyi omusumba yawanise omukono n'agamba wangi n'aguwanika n'amukwatako n'amugaa kati olwaleero njagala oddeyo nga Kiridia kyekikola ki nga Kiridia kyekifumba ewo nze bwolaba wano ndi mukwekejja mbayede munvuma mundeke omusajja bamusabidde okuwasa era pasita n'abannyonnyola n'abagamba agenze kukola ki kufuna mubeezi ate ng'oli mulokole abaana abalokole ab'omu kyaki mumanyi okwetega soko osimbe wakati awo nawulirako obutambula mbulye ne Shiba Kalongo ani okakasa ewa ate Bugembe namwe muleke muwayiriza wuuyo nyini Vivienteno wuuyo abaana b'omu kyaki wuuyo ku Shiba Kalungi naye Shiba ye yakwanika oba omusajja asobola by the way nno osobola olaba omuntu kale wakole yesala obukete bwe naye ng'ate asobola okukyuka n'abya ne singa ogambye Zahara toto naye owange naye ng'oli mukakafu omusajja anakkiriza okuwasa ono pasa Bugembe bamusabidde nnyo okuwasa naye esaala ndowooza simanya baza ezitakola katwabeza pasita kayiwaenegaana okukola tugenda mutwala musabo ffe tetugenda kudiba bwetu naye owaye lwaki tweyogerera lwaki tetubawa vidiyo ya pasita Bugembe nga bamusimba emikono sabu yafukamidde n'okufukamira Pastor agenda kuwasa naye ngamba kulisa ino natera ewa Pastor Wilson Bugembe head boy w'Enansana ate nga munnange yasikkiriziganya nakyo lwaki nti head boy w'Enansana yavayo n'asirisa ab'Ennajjeera n'abasirisa mukyayogera ab'Ennajjeera twaguma emitima kati ye head boy w'Enansana nga tweyongerayo wankulu Hasani Ndugga yakoze nedda kyusaamu ye Hasani bamweyana yebamweyana Hasani Elia Ndugga yaligaana kale nga tuvuddeyo eye wamukulu Wilson Bugembe Ediboyi w'Enansana ndiwulidde leero erinyambadde sirimanyi nga tweyongeddeyo ewa Hasani bamweyana akati neryabamweyana siri eryokka omusajja yatandise okunyenya ki ensaasi ati gwe oba oli eyo Silivia nga yo omuntu yaganira ddala onoonyeza omusajja kubanga bwe bintu byasinza okunyumiza yagambye woba onoonyeza omusajja ng'akubuza odibidde ku lujja wegale nnyo weyune wa Hasani ani bamweyana Hasani yagambye aba social media nze mbabuulira kuno okuzuukusa nnono nze gwolaba nze sinaze Hasani erinnya Hasani yagamba likola litya abaana babeera bakola ki tukireke oba bayiika endusu Hasani Ndugga awo wenyini we yasinziridde nakuba akayimba akaliwa bane Hasani kyeyakoze muzayi abantu be basiima emikwano mizibu nnyo Hasani yakwata muzayi mu ngalo naye omanyi bwe yagambye nze nejjusa olunaku ate nga yamuyimbira n'akayimba n'amuwaana yejjusa olunaku lwe yakwata akakuta mu ngalo wekwaza ebizibu ebiri ewuwe mukyala wo okunoba era ye muwulu naye nga sente yazirya teyazirya nga yali kitammwe bwe yali omu Hasani tomulekerera kubanga tonnafumbirwa Hasani nani Hasani tomulekerera kitammwe yali omu wangi omugenzi ajja bulira bulungi abaana bakwataganye ne bakola ki ne beezaalamu baana bannaabwe siriiyo kozi n'asindikayo gwe kuba engeri gye wabaddeyo gwe omanye ebisingira gye njagala okuwe kyennalabye nze bamweyana sobola mufumbira bamweyana kyennamulabyeko empewo emulinnya n'agamba ze Hasani bamweyana n'asitula obugugu bwa Ndugga bonna kakyali Ndugga lwaki tebabawagulira erya Hasani ogamba otya gyebaleko kulabagayo olufuna ne baloga ng'owuliridde era mbadde nyina okubula covid mungi obwavu bungi kati tulabike wanga neyali asobola okugula endeku y'omwenge omuganda tekyakiraba wuzidde oyogedde ku balogo baani abakuloga ate babulayo abazimba emitima Hasani Ndugga omukulu gw'oli naye yaani Saalongo jjajja galaba Kirekabbira era muzeeyi wange mu buwangwa n'ennono manyi tulina bataata mu musaayi netuba ne bataata myoyo kino taata mu buwangwa n'ennono
wamufuna otya era byenkola wadde nyigiriziddwa olw'embeera gye njogeddeko gye ŋŋenda okunnyonnyola naye byenkola bindeetera abantu okunnoonya ekumi terikyawomu Asanimbu twalabye abantu nga beeyirimula nga bagenda mu kisaawe Kololo tewabaddemu munnaffe tebakuwadde buwikaadi oba wabadde toyagala kugenda kaakati ekyo bw'osanganga abantu nga bajaguza lwamukkuto nga tegwe wasuza enjala teweegattanga mu kujaguza kuba oba tolina lwaki osanyuka kyova olaba nsaasira nnyo omuntu gwe bagamba yesu yeebazibwe n'addamu amiina ng'ate wasuza enjala ngayani mwebazaaki nga teyampadde kati ne bino bwe byabadde ndi nze ndi mu kubonaabona abange basula njala tebasoma ate ŋŋende mu bali abali obulungi ababo basula batya enjala nga twakulabako ennaku ezo ng'okwata pulezidenti mu ngalo nga bamukututte okusinkana kati naawe endowooza yalinga eyange nze nali mumanyi tosobola kukwata muzeeyi mu ngalo n'otabuuka ne mukisa era muzeeyi nali mulabanga yesu nga mulabanga nabbi muhammadi nga w'omukwatira mu ngalo obuuka n'obweza naye anti era naawe olina ebizibu oliko ekizibu kuba abagendayo bafuna kati bw'oba gwe wafunayo anti nze sifunanga kyansi emutuukirira bw'oba tomunagifuna gwe olina ekizibu fe abaagifuna tetwalina bizibu twalina abaatufuula ebizibu kati erinnya lya muzeeyi lye lyanfuula ekizibu ate ye n'atamanya nti anfudde ekizibu bwe namukwata mu ngalo teri munnauganda gwesobola kakasa nti tofudde yakuwa wadde 10 era ffe tumanyi wavaayo ne baase kakati bwe buzibu teebereza okuva wenava mu tureke mikwano gyankyawa eŋŋanda zagenda omukazi yanoba agamba batugamba Museveni yakuwadde ate ffe tetuziraba ewaka kiteeza olina abakazi abalala kwegamba abaali bantegeka ebivulu bankyawa kyova naliko mu kkomere Masaka mabegakaawo naye ne moroka negenda lw'amabanja gakuba nti baali bantegesa ebivulu mu biseera bya tureke olwavaayo olinaga esho zonna zayise kubanga abantu bakukyayo kitegedde kati ne tujja gavumenti etusuubiza otuyamba wano mu covid tebereza okuvako wenava mu tureke mpaka covid wazinga embeera mbi ate nengattako eya covid okuva olwo toddanga musisinkana muzeeyi kati embeera nejja eya covid nenwanagana ne covid mpaka kati ndi mu bulumi bungi efamire yange natuuka okuswala sebo nze nvumwa navumwa nentuka okuswazibwa naye nga erinnya erinvumwa liri kimu Kaguta watulyamu olukwe walya mu nsi olukwe mwadde eri kati kamuboneebone neyandikwadde olukumi agatajja ddukuwa neyandikwadde omulimu agamba mwafuna kwe kukola oluyimba olugamba nevuma olunaku lwe nakwata Kaguta mu ngalo lwe lwavaako ebizibweko ebinsuza enjala nakula negomba pulezidenti omutuukako lwe namukwata mu ngalo ewange nafuna bizibu kati irabe yali ayimba nga basasula ekansula nakumbalaza kati mbonaabona lwe twava mu tulekera ndi roodi yanguba nga bannangira ensimbi tiyampa mudidi kitavaayo n'alaga ensi tisiryanga buzize obwana bwange busula njala ababo baligita lowooza ekirooto kyammwe kyali kyakumpunzika kyokka ab'NRM mbatidde muli bazibu naye Kaguta ovumizza nze NRM ye yanfuula masiikini luyimba era kugera kufuluma mande Asani Nduga nga tuvuddeyo ewa muzeeyi ebijja bitambula ebya Yugatuni obiwagira sinza butawagira kintu kasita kiba nga kizze kwongera ku music industry kitegedde olw'ensonga nti nze bukyankola nnyimba ezo teri muntu yali akutte kakadde naŋŋamba we bali kuyimba kitegedde neeyiga gwe nandikasabye yali yakapromotinga ebintu bizibu n'omugugu n'agamba baana bange mugende mwetegerere kati ngenze kukola tv n'atuta nga tetunnazifuna mufe amannya gatusinga amaanyi nga tetunnafuna ssente ate nga neyatupromotinga ebiseera ebyo nga tatutunda kufuna nga bwolaba Jeff Kiwa watunda shiba baani kati fe baali tebatutunda nga tuli bayimbi bawaka kati yagenda otuta nga tulina okuddamu twekuumireyo era nkozi omulimu munene nnyo zokuba nga nkyamanyiddwa mu ggwanga n'okubanga ensi ekyanjagala mu kuyimba kitegede kati Yugatuni eno bweba yazze kitegeeza Nduga bwakola oluyimba lwa vidiyo ya $7,000,000 ne audio wakakadde n'abitwalayo ne babipimapima obuzito bwa message ne bagamba nti bagenda muwa $5,000,000 ne basooka ne bakuwaako 3 ate zaataddemu ziba zivuddeyo nga ofunyeeko nezisobola okugula akataka wozimba Asani Nduga singa muzeeyi anaagaana okubatanga ekyo kyokka kyemusigaliza nga kyekitu amazima gennyininyini nga we mulina okuyita nga tewali wantu walala tulina okuyita mu Yugatuni anti era alina yayongerwako olowooza Yugatuni yavudde yabitekisi
oba yani era kitegeeza ebyo ebibiina abakulu bulijjo tebamanyi music nti afuna kitegeeza kali bagenze mu covid ono bategeeredde nti omuyimbi bafuna batya bazze bakola research okuva emabega kati bakitegedde ne bakola ne bazzaawo kati ekintu ekyo kigenda okuddawo tekiba kyandugga kiba kyabakulu era abayinawo kati be bagenda okutufunamu ffe tujja kugumira akatono ke bayina abaana bangi ba upcoming era nabo tubatwala nti bayimbi nga talina sente zigenda kukola video sente abadde azijja mu bivu wabula singa banaagaana okubatogamba tagenda kugwira ddala era kati kitegeeza abakulu bwe baba basudde ekisawo eky'okuyimba kubanga nze sijja bagamba nti tujja kugenda tukuba omukulu kubanga aganya okugulawo sijjaga nti tujja kwekalakasa ku nguudo kuba nze si kyekiroto kyaye kyokwekalakasa wabula nze gwemba nsobodde okuga nti waayi jankukolera akayimba kano nsobola okufuna muyimbi munnange ne mugamba oyimba bulungi naye oluyimba olwo ngenda lukola audio ne video bwe bakuwaasa tunfunako mmeka netulukola netulutwala mu YouTube nemugula bwemba emitima abamu tugirina naye abana tebagirina abali babafiise balifika kuba naffe twabonaabona okufuna amanyi Asani Nduga jajjagala bono tumulabyeko ku social media jajjagala bayanyi omutuufu jajjagala bayegereko tusanyusa okulabasa jajjagala bone Asani mukwatagana mutya Asani ono nze namunoonya si eyanoonya negomba nnyo okulaba ng'ayimba oluyimba tudde ku nnono lwamunoonyesa nnyo era nga yadukolera vidiyo njagala nnyo omuntu ayogera ku byobuwangwa kuba nze enzikiriza yange era yennono iye nga tukulabanga omulasita kijja kitya okubanga oli mu byobuwangwa bino kuva ku bajjajjaffe era basinga tebasalanga nviiri labira ku Samusoni mu Bayibuli kuva ku bassekabaka basalanga nviiri naye kati guno omulembe fe abadde bagenda ne bakusalako enviiri basalira mu saloni bazokyeza edda enviiri bazitusanga ne bazivugika mu bitooke naye kati bakaba bange tebanzikiriza akwata mu mutwe gwange kati nasalawo zo zino nzikuze obutakwatibwa mu mutwe jajjagala ng'oggyako ekyoluyimba Asani Nduga lwe yakuba biki by'omanyi ku Asani Nduga ebitonotono oba by'oyinza okugamba nti yadde teyandibadde muyimbi nandimugjeyo ku lw'ensonga bweti Asani wankuba teyandibadde muyimbi nandimugjeyo olw'ensonga nganze ebirooto bye mulinaako kyasobola okubeeza obuwangwa nga tabusobezza era ekyo kyo kigwesinga kyensinze n'omwesi kumwagalako ennyo so si kuyimbako kuba abayimbi babweja neggulu naye manyi nti ennono eno agenda kusobola okugibuulirira abaana n'okusobola okuvaayo alage ensi eno nti ennono kyamaanyi nga bwasobodde okulaga jajjagalaba abaana bangi abayimbi gye bali eno naye mu bonna lwaki wayagadde kulonda Asani ng'osanga nabo balina ennono nga bw'ozoogeranga nabo balina Asani anti singa obeera nga ekintu okimanyi ate nooti okyogerako n'okikweka teri agenda kuno Asani Nduga teyeekweka yavaayo n'alaga n'obusiraamu n'aga nti bannange wadde ndi musiraamu naye nzizikirizange bweti n'abanyonnyola amadini gonna gasembukwatira eddiini gyatayiseemu ng'anoonya bulamu naye addayo n'amanya ewaka njagala nnyo omuntu addayo n'amanya ewaka ekimusumbwa abantu ebasumbwa bingi naye nga biva waka naye nga baganya bitereeza jajjagalaba Asani Nduga ono abadde alina abantu bakolagana nabo okugeza nga senga kulannama Mama Fiina bangi ono omukkiriza osigala ng'akwatagana nabo Asani Nduga kabere pasita ayiga nga badde agendera ngenda kwa pasita ayiga sobola kumugaana agenda wa Jumba sobola kumugaana agenda Mama Fiina naye kyenjagala amanye mazima enjagala abeeri mu bwerufu alimi kutambulira mabega wakati ababadde kati nze ndaba byonna gyabadde atambulira ndaba ali mabega wakati naye ate kanakasa kengenda okumirako naye njagala ndagenda bababadde naye ti omuntu asobola era omuntu alina byasobola okukola naye tobikwekanga abayimbi bangi abantu bangi abavuddeyo okuyamba abayimbi n'okubasembeza kyokka babasembeza bafuuka ekirala n'okubeerabira ne babeerabira gwe olina ndagaano ki ku mutima ekulaga nti Asani tagenda sigenda kukozesa Asani ndagaano Asani sigenda mukozesa ndagaano nanti batuwandiike wano nga bali babadde babikola Asani njagala ave mutima gwe nange muwe gwange njagala nga buli kyenkola akikole nga mugumu amazima gajja mufolowo emirembe
nga tuzzeeyo ku Asani Ndugga emabega we twawulira nti abayimbi b'akadongo kamu babawa ssente ate buno obudde okaaba obwavu okaaba kadongo kamu teriimu bayimbi mwe bemumanyi kuba wetwogera abayimbi gweoleeta Sebato oleeta Kikoofiira oleeta Amirisa Engendo tojja kuleeta Ndugga. Abayimbi b'akadongo kamu bangi naye tulina ekizibu kimu nti ekibiina ekitufuga nze ndi registered mu kyo naye ekibiina ekitufuga muku kasita omuntu afa message zituuka ku masimu naye senga sente zijja message ziyinza osindikibwako nga basatu kyovula nze mbitegedde leeti nti mpulira bagamba Kikoofiira bamuwa ssente z'abayimbi nange nakabizuula era ndi mu kutegeka gendayo mubuuzo waayo ayizange ziriwa nzinga saafuna. Oyagala gamba abalabi abali eyombo gwe tofunanga yadde kasente k'akadongo kamu nkajja wani nfuna ak'akadongo kamu kuba ndi muyimbi wa kadongo kamu nkajja mu bawagizi anti kati temukyakola andi kati essaawa zino ate kati nkajja wanandikaabye nga bampa ze sente zange ziva mumwe abampagira nga ndi mu kivulu kati engeri gye babisiba bwe bwavu bwe tuliko oba wakyusaamu sitayiro nga tokyakuba akadongo kamu kyova olaba message teyajja ku simu wange kirabika eri bampanduukulula ndowooza nga bampita walaga engeri gye nsabika nnyo ebigambo n'enkulukuta amanyi mu kadongo kamu nze kati generaali nkulukuta nze generaali ani yagambye nti gwe generaali anti bw'okuba emmundu bw'okuba emmundu abantu b'olwanirira bano b'olwana nabo bebagamba mutuufu nasaanye erya jjeno kati nze okumpa erya jjeno Kikoofiira si alina oddimpa oba muyimbi munnange bawagizi kati abawagizi bebandaze nti oli generaali. Kati Asani Ndugga enkoofiira gy'oyambadde ku mutwe gye bayitaani enkoofiira zaali za bulijjo naye buno obubaka nabufuna bufunyi nga baŋŋamba enkoofiira egiteekeko akabonero nenteekako akabonero k'abakulu kuba nze ndi mmandwa. Okyasobola okuddamu oyingira mu kyaki ya Pastor Jengo nga nsobola oyingirawo n'ekyamagero nenkikola kuba siinanga oba yeri waali wa kitange ne bweba siiyayiga osuubira okuddayo oyimira akatuuti kayiga n'okola ekyamagero yabuuze konkoma amayuuga wuliriza nze bwe ŋŋenda wali muganda wange Jengo nzize tomanyi nkumanyi gyebale kale bwe nsangawo ekiganye nemugabo wayi kankuyambeko ku kino kuba kitange yabikolanga jjajjagala bampulidde agamba ati gwe omutaddemu amaanyi gano agagenda okukola ebyamagero kikirabo kya Mukama Katonda nze mbadde ekirooto ki babadde ekirooto ki omanyi kankuwa example nti senga kulannama ne Ssaabakabona Jumba bazadde bange mu nnono era mbaagala nnyo naye tebaŋŋambangako mbu togende waagundi era ne Mama Fiina nze muwa ekitiibwa kuba mpulira nti akulira abasawo naye nze situukangako mu maaso ge ne twogera wadde oluyimba yaluziniramu tudde ku nnono n'akyakala naye sifunangako nakwebaza kuba alabika teyalusiima naye ayinza okuba yalusiima nedda alabika yalusiima nga alina ekirabo kyategese ekinene kubanga mu bavubuka okuva eno ogamba nti kati bannayi muveeyo mwenna mukomewo eka kintu kikulu kati ono kyeyasituse n'agamba gwe wadde oli wa Jumba muganda wange naye newange jangu nina kyenjagala oyongere okufuuka so kyebayita obumu kati ate jjajja Jumba alina kyebayita tuli bumu enzikiriza yaki kakati kyono kyayita obumu Mandwa kyaye kutuula ku mutwe kusibisa enviiri ezifaanana bwezi Mandwa akabaka byakabaka tategedde kabaka ki kabaka tulina bakabaka bangi kabaka ndawula tulina kabaka bulamu naye yange yakabaka bulamu yakabaka badde manyi ya muwenda muti oyo naye muzzukulu waziri waliwo ebibiina ebisinga okulwanagana nze akulira abasawo b'ekinnansi nze abakulira gwogwawo ani akukulira gwe zankulira edda birimu enjawulo nze kati pulezidenti wange ankulira Amafiina ate senga kulannama ayina kukulira abo abatabula eddagala kati nga bwe bamama Muwajjuma ba naye yono yayina otukulira butudde mu byagunze kati ekintu bino ebintu nze mbabuulira mazima kuba nze kati natandika okukola omulimu guno eyampa ebbaluwa yasooka yali Beni Gulu yani yali pulezidenti waffe kabaka yali era gwe mukyayita kabaka wange kubanga ebyamagero byonna yasobera bikola naye bano abankulembera nabo sibayisa mu maaso naye njagala batuyite batuggyeyoko abaana batugye tuli
sano ebintu bino ebyobukulembeze si buli akulembera ekintu nti yaba asinga kimanya kitegedde oyinza okuba nga gwokulira abalokole abasumba nga go bakulembera naye nga bayiga kakande loni nga baate be bakusinga okukola ebyaki kakati abakulembeze gye bali naye ate waliwo abaana abalinawo aka kye bayita ekyuma awo mwennyini oyagala tugamba nti Saalongo alina ekyuma nange nakkiririzaamu kyoyina eggaali kyamagero kikyo kyosobola okukola omuntu nakkiriza kyamagero kyengenda okusobola kyeweewulira kyensobola okukola zenjagala nnyo nga bakama bafa batukulembera batukolere ku mwoleso kwegamba bakoleyo beni gulu yabeererawo ze President Museveni bali aggulawo ekizimbe ky'empiki mwaka gwa 1992 ze nali influencer wa jjajjange naye twasobola okukola ebyamagero n'otuuma kakamukukulu wali n'okatuma ku mudaala gwa muno ne kakugirawo kino nga President Museveni bwagenda abirambula ng'akyali musajja muganzi nnyo va kubira bano bamuvumu tulina ebyamagero tusobola okukola osobola otukolerayo ekyamagero ekireta waliwo kyetutegese kuruseera ndudde nga njiranga kurusedi yabasawo bakinnansi kweragako maanyi oba oliwe Masaka mama baani oba mama fiina agambe kulanama nze nyina ekyuma nekulanama agambe nina ekyuma mama fiina agambe ntonyesa enkuba kulanama agambe nange envumula wano kino Jumba agambe nina ekyuma ne Saalongo agambe nsobola okukwata omugogo wange n'ezibya obudde awo okisobola atute Kodi tugenda bikolera mmanju. Kati ate nange olwo lwengenda okulaga ababadde balaba ebyamagero mu kkanisa nti nze ate mbye bakola eri mu kkanisa mbikolera wano mu nzikiriza. Njagala mutabani wange ono. Omulema osobola omutambuza kuba mu kkanisa tubiraba. Njagala alabikeko naye ku byamagero byakola liiso kuki. Liiso. Nga mutudde wano. N'otambuza omulema. Era ekyo kyo mukirindirire mu kabusa kati kankubuuza ekibuuzo. Amakanisa mangi mu Uganda